boogere ate n'ababuulira nga ne munnamawulire bwe twali tukola ku radio gye bayita Super FM era yajja nga bannamawulire bonna bwe batandika yatandikira ddala omulimu guno gw'amawulire ng'agutandikira ddala gye gutandikira gye tuyinza okugamba nti mu trenches eyo mu myalo eyo nga afeffetta amawulire mu ngeri ya njawulo. Naye Kagolo nze n'okufuuka ennyo mukwano gwe namulaba nga Kagolo musajja alemera ku kintu ky'aba atandise okukola nga siri muntu ava ku kintu amangu nga bw'akitandika afuba okulaba ng'akimaliriza. Era engeri gyeyayingira mu mawulire ago ag'okunoonyereza n'ayingira mu puroguramu eyo gye bayita Gafa Busa n'enfuuka ya mutawaana n'ebeera ng'ekwata ku bintu ebyo ebiruma abantu abawansi n'okusingira ddala ababbibwangako ettaka. Wenkulagira nti no Kagolo yali muntu alemerako omulimu ogwo n'amawulire ge yaganoonyereza nga galiko okulinnya ku mitwe gy'abantu abanene bangi, naye teyatiisibwatiisibwa, yakola omulimu ogwo n'agutuusa paka olunaku olwo lwennyini lwe yafudde ng'akola omulimu ogwo gw'okunoonyereza n'okuyamba abantu, ate nga takola mu ngeri yakwagala kujja ku bantu ssente. Abantu yabayambanga era ebizibu bingi nnyo eby'ettaka ebyaleetebwanga nga biweebwa Kagolo era n'abimaliriza, bye yasobolanga okumaliriza nga biri mu busobozi bwe n'abimaliriza. Genda maaso bakungubazi bannange, nze Tony Geoffrey Owana sebo nzikiriza nsoma obubaka buno obuvudde mu Church of Uganda Media Association bannamawulire b'ekkanisa ya Uganda. Church of Uganda Media Association Chouma is saddened by the unfortunate news of the former UJEP President Robert Kagolo, who also doubles as a church-based media associate. According to a police report, Kagolo was shot dead by one LD officer, Mamuri Rashid, Oh yes, it's unfortunate that such news comes at a time when our team is planning for the World Press Freedom Day in Saturday. And when colleagues in the sector have just concluded a partnership network with the security bodies through a football match. As Church of Uganda Associates, we urge security and relevant authorities to bring to book persons accountable, prevent the unlawful killings and other related injustices. We condole with the UBC Star FM family and the teaching world, where he also doubles in his private life he had at school. May God bless his soul and his deeds be forgiven on earth. We have contributed 100,000 for burial arrangements. Zambali Gracio Mukasa, President wa Chauma. Webalinyo, webalire ddala ssebo. Abooluganda, nze siri wa myaka gya Robert Kagolo. Naye abadde mukwano gwange. Amawulire sigakoze ebbanga ddene, gakoze emyaka 35 gyokka. Ate nga nkyayongera. Naye ffe abamu ku ffe abaatandika edda okutegekera abalala. Future tubadde tugirabira mu bantu kati ng'oyo Robert. Abantu nga Jagenda Semakula atali wano. Abantu nga Bayola mutabani wa Mulindwa Muwonge. Teri mukisa gwofunanga kulaba mwanyinaze Doreen ali wano. Bwe tuba mu mawulire ne tutendeka abantu ne bakaminga. Madam Doreen ye yakozesa Robert Kagolo internship mu mwaka gw'2022. Kakati ebibala byaffe tubiraba nga bikola ki? Then oba olengera future then nefa naye nga gwe woli. Kati nze Kagolo nali namumanya, naye ekyansembeza okumpi closer ku Robert Kagolo era kwali kufiirwa nga nfiiriddwa taata w'omulenzi ono Omugabi Mulindwa Muwonge. Kati Mulindwa bwe yafa ne tulowooza nti puroguramu teyinza kufa kubanga ne Mulindwa yatendeka mu bantu batendese nga nzijeko n'omwana nga mulimu Robert Kagolo
ne sensuwa yali luddawo n'olaba emitwe sensuwa simulaba kati netumanya nti whatever happens program zijja kugezaako okukola ki okutambula nentandika okukola ne Kagolo oyo program ya Mulindwa of course nga teyenkana Mulindwa naye yayiga ebintu bingi nnyo ku Mulindwa okwegendereza okulemerako ng'anoonyereza n'ebirala kati future yaffe bwe tutandika ogiteeka mu boxi nga ffe weetuli njagala muteberi kyetuwulira ffe tulina process eyo ey'okubeera nga tweza obujja buli kiseera naye kati omulenzi wuya nali ku okwosa jjo tuli nali ngoza sensuwa oyo nga tuba programming ya sensuwa njagala mmanye ddala ani yasse musiika yafudde atya nanga nti tofaayo enkya Kagolo ajja kubeerawa najja kwebuulirira tekyasobose jo bwe twabadde ku UBC muntu Kagolo gwabadde akolagana ennyo naye muzibe waffe Moses Mukasaluutu simanyi oba asobodde okujja yayogeza bukambwe ate n'abamawulire bamukutteko katono akaabanyumidde yagambye nti enkola ya NRA ey'edda yali nti ow'emmundu ow'NRA kasitatta omuntu nga naye bamusiba ku muti nga bakuba amasasi naye bwe mwaleeta indasitule yammwe ey'eddembe ly'obuntu ne mugenda muleeta n'eddembe ly'abatemu ne mubalwanirira gavumenti nga tekyasobola kubatta kakati nabo baakiyiga nti ne bwenjira era wange bayinza okunsibayaawo naye luli ow'emmundu yamanyanga nti kasita nkola ensobi yonna aida neekuba eryange oba mbula kakati ekyo olutumukazi gye yadde agambye naye ne bamukwatako katono ne kabulirawo nga mu byolwali poyinti eri emu indiscipline mu armed forces ewona n'ekyo kyennyini kyabaakozesezza effu era ffe tujja kusooka twerabiremu nkoku ddembe ly'obuntu eryo lye mwana ekintu ekyo tuddemu tukipulirize mu ngeri yaffe nfunye omukisa nti Afande Kawagga ali wano Afande Kawagga NRA yali ndala naye abafakitole z'eddembe ly'obuntu bwe bajja abaana ne batandika okweyagalira mu bintuntu ate temulowooza nti abeerudiyo batemu nnyo naye buli muntu owa yunifoomu bwakola ekintu atuwaawaza nnyo amatu kubanga Afande Kawagga si bwe mutwe bwe mwali so kati ekyo kijja ekisembayo mbadde ndowooza nti tutandise puroguramu ya reedi misaaga bankusaasidde abakozi bafa ekirungi mutendese naye bano bo tetugenda bazzaawo kati abaana abakyali eyo wansi mu UBC mugezeeko okulaba nti temutucreatingira gap olw'okuba Kagolo yafudde mugezeeko okukola byabadde akola temujja bisobola byonna naye nga mujja bikola kubanga station yo teyakoze eki teyavuddewo aba famire taata Musiitwa nze simumanyi mmaze ebbanga nga nsuubiza Kagolo nti tujja kgenda tulabe muzeeyi ate nze bwe tudda mu bino nze siri waawala nnyo ku eriya zino nzitegeera okumanya taata nzitegeera nze namanya muwaayire namumanya naye teebereza nti tweraganyizalaganyiza naye Kagolo oyo nti tujja kujja kati nzize nga tasobola kukundaga kambabulire buli alina puroguramu ey'okukyala awantu aba bamuzeeyiwo basamuya kikole kati otherwise ojja kikola nga bwenkikoze kwani Kagolo sebo aba Uganda Journalists Association besobola kukiikirira basabye baweeyo eddakiika kinaasoboka Mr. Speaker sir sebo kale bana tulina abamawulire bangi era nze nfunye omukisa okuba nti nze gwe bawadde era singa kino kyeyongezaamu ttaamu limiti nandibadde neyongeramu kuba Kagolo oyo tetumumalayo maama
twogera ebintu bingi nnyo byayise. Waliwo ebintu byaffe bye twakola nga afuuka pulezidenti wa Yuja. Ekinyuma kwe kubeera tusobola okulonda abaana ngaabo ne batukulembera nga ffe tukolere ng'emabega mu ngeri yaffe, ekintu ne kitambula era kitambula. Omwoyo gwa Robert Kagoro Mukama akuwulize. Wabali nnyo ssebo n'oluvannyuma n'abawuliraddako atufundikire sikuteeri. Ssebo neyanziza nnyo neyanzeege ffe baawujja naye nga bangi bali eyo netubba tubasobodde kutuuka wano. Tuli wano nga 2, 3, 4 naye nga nze Sozi Ben. Abantu mu kitundu kino mumanyi nga Pafula kubanga nasomera mu bitundu bino e Kakoma. Basibo ne bannyabo abakungu bazimwenna kitalo nnyo. Oyinza okuba omwogezi nga Sozi Ben bw'ayogera ne bw'otunuulira abaana ba Kagoro bano ebigambo biyinza naawe okukendeerako. Kagoro ono ali mu sanduuke wali twasiika naye nga tuli bato nga tusoma Kakomeyo naye nze nali musingako ku bibiina. Tuddamu ne tusinkana ku Radio Uganda ng'era tukolera ensi eno. Ate mwana twe tuddamu ne tusinkana ku Super FM. Ye n'andekayo n'addayo ku mirimu gya gavumenti ku Star FM ne Radio Uganda nga mbadde mukimanyi. Naye omukwano gwe tegwavaawo. Oluganda lwo terwavaawo. Obuntu bulamu bwe tebwavaawo okutuusa omutemu lwe yamukakkanyeeko n'amukuba amasasi, n'amukuba ebyasi n'amutta. Bassebo ne bannyabo, ffe ng'abamawulire, nze nkiikiridde pulezidenti wa Ujja omwami Mattia Muhindo nga nze mumyuka we mu regioni eno, era ensonga lwaki ndi wano nga tetwesazeemu nga tuli wansi wa mukama waffe Muhindo n'amawulire bonna enkuyanja kuba redio zonna bamawulire kumpi babaddeyo e Kampala we bali wano n'ebitundu ebirala ebya Uganda. Kubanga ndabyeko ne kuweeka gadi. Tusaba abakulu mututaase. Afande Kawagga nze ne bannange tukumanyi nnyo ng'omulwanyi. Ate awambula empalo va ku mulwanyi alwana n'akoma omune n'akwata naye gwe tukumanyi ng'awangula entalo. Taata tuyambe ku baana abo, sira kimbi bagibweko emmundu ezo obawa emiggo ne bagenda kumalawo abantu. Abaana bagenda kumalawo abantu nga tutunula bwe tuti. Afande Kawagga olutalo bubwami manyi osobola odduwangula oba miggo wabera omukama wabwe omwakulembere nga akutte emmundu nga bali bakutte emiggo bavaako mabega oba ani atubaddeyo ne batendekebwa. Lwaki battaba? Laba abaana, tunuulira abaana, tunuulira abantu bano bonna n'abasigaddeyo. Olw'omuntu omu olw'abantu ababiri tusaba amateeka gakole. Buli kiseera abantu baffe bafa netulinda alipoota ne zibula, naye Kagoro tusaana ereme kubula. Kagoro abadde musajja, Kagoro abadde anoonyereza amawulire n'akwetolola bw'ati n'akola ensi kyeyagala. Gavumenti nveeyo mututaasi. Tulina bwe tunagenda tuleka buli tubadde ku miggo. Kakati ate tukyuse tugenze ku byasi. Bassebo ne bannyabo munansonyiwa naye nange sisobola kusirika, sirina busirikiro. Nabataata bwasigadde mu bbanga
kutuulire umusabire saala abaana bano mubasabire saala laba papa leo ng'ayimiridde mu kanzu enjeru Kagolo gwalese yabadde agula omugaati yabadde agula akanyama yabadde akola ki Kataana n'akagula Mamuli n'akagula n'akaleeta kakoma n'akatenda Maria basebo ne banyabo ebigambo tera kubeera n'ebingi ennyo kubanga bye nasoma nze nasoma kwogera nakola emyaka 19 mu mawulire abatongowana bwagambye baabo bagenda Yes, bajja kuddawo abalala naye owava enju wadda ssabo owava okugulu wadda muggo basibo ne bannyabo tunyoleddwa nnyo ng'abaawujja baali bampadde eddakiika 5 mu nsonyi enjogereddeko 4 n'ekitundu ono ekitundu kakyogerere kubanga ye waawano ddala ate baganda baffe kitundu kino mikwano kitalo ddala amannya nze Moses Semuyaba pulezidenti w'ekibiina kigattala Namawulire mu disitulikiti ya Mityana naze n'abakulu bano bwe mulaba wano nga bwe tukulembera mu bukulembeze bwaffe mu Mityana ne Kasanda n'ekitundu kyonna ngenda kuba n'ensonga ntonotono nsooka okwebaza aba UBC ne staff ekyamazima mutukoze bulungi ne mujja okubanga tuberekako muganda waffe Kagolo namutegeera mu mwaka gwa 2014 yali agenda kwesimbawo ku kya pulezidenti waawe mwatwerabira dda era nina essanyu yadde tulimukufiirwa okubanga ndaba wano abakulu okuva ku UBC general manager mwebali okujja mutuwaze omutima wiki ewedde Emityana twafuna obuzibu waliwo munnamawulire bamuyita Enoch Matovu wa NTV abasajja baamukuba emiggo ab'amagye baamukuba emiggo nalinda bakamaabe okuva ku NTV bajje Emityana baba Enoch Matovu mu ddwaliro saabalabako bakambaffe mwagala tukola emirimu nosindikayo omwana namba genda wano eno ojja sitooli bw'onjagalamu sitooli nfunye obuzibu oneerabidde mwebale kujja bakama bange ensonga endala esembayo bannamawulire nze omulimu gw'amawulire nagwegomba nga ndi mu P6 kubanga nali nnyumirwa nnyo amawulire naye tugenda gavaamu naye ng'abagenda batulemesa abe b'amagye ab'ebyokwerinda ate nga gavumenti eno eyamwanyi Museveni etugamba nti tuli ba fourth estate ddala tukyali ba fourth estate nga tukuba emiggo omwana gwenzadde n'abaana we bawerera sinakino bacakyagomba amawulire tusaba by'ebyokwerinda mu gavumenti eno ekyaliko mutusaasire tudde ku mulamwa abaana basoma amawulire nga bageegomba so si kuba miggo kitalo nnyo bamikwano abaana baffe bano bakyali bato kibi nnyo tusaba Mukama Katonda asaasire Kagolo byonna bye yakola Mukama asaasire Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange bampita Isaac Mutyaba mbeera Kampala eyo musawo yako ono muganda wange Makoro Kavuma Muzeeyi Mpologoma ne Mugerwa tuli wano mu biti bibiri ekiti ekisooka nze ndi mwana muzaale we ne Gomba banzaala Bukalajjaawo Kagolo nakula naye nono munane we Gomba abaana ne butukomaawo basebo ne banyabo tulina ennyika etagambika kuba mukwano gwaffe oyo Kagolo abadde alina puroguramu gyakola ku makya etandika ssaawa 3:45 naye nga
atuwa omukisa ngaffe ab'esayidi obuyo obuvuganya. Nina obubaka bwa mirundi ebiri, obusooka bwange ne mikwano gyange n'obwa mukama waffe Kyagulanyi Robert Ssentamu, olw'okuba nti mwana muzaala yeegomba abadde alina okubako obubaka bw'atikka. Anyoleddwa nnyo olwa famire eno muzeeyi mutabani wa Ssentamu Ekanoni Egomba Kyagulanyi Ssentamu eyeesimbawo okuba pulezidenti ne bigenda nga bwe byagenda. Akusaasidde nnyo era agambye olunaku lumu ajja kujja wano kuba okuva wano okutuukira bwe Kinyana Mpindi akubagize. Obubaka obwaffe bubufunze mukama wange omukulembeze w'eddiini nsaba njogera ebigambo bino nga nkutunuulidde. Ebintu bino byasooka nga ebyokusaaga okuviira ddala eri waggulu ku mukwano gwaffe Kaweesa ne bikkirira ku muganda waffe Kirumira, ne tulowooza nti biri eyo ne bijja kufa abasiraamu. Oli nalowooza nti abasiraamu bwe batyo batankuuzi ba ntalo balimu n'obuyeekera. Mukama Katonda laba ate wakituusa mpaka ku kagolo. N'olwekyo kitegeeza nti ekiri atabaala bannange kye naakoze eki fuwannyo oyogere ku kintu wadde kiba kikyali ewala ku musiraamu, kubanga essaawa yonna kiyinza okunkona ku mulyango gwo. Mukama wange omukulembeze w'eddiini n'omukyayogera ne Katonda, twagala mwogereko ne Katonda ekyasoba mu Uganda kyeki. Omutemu atemula abantu nabaddeko ennaku bbiri nga ngenze Kitalya kuloba ku mikwano gyange. Omutemu eyasibwa ekitalya akudde ali olwakakofiira ka Bobi Wine nti ngenda kuleka ekitalya. Olwakakofiira ka Bobi Wine tamanyi lwalidde mu kooti, kyokka omutemu ogenda okuba nga bamuwadde ebbeeyi ali mu Kampala atambula. Kiki ekyasoba mu Uganda bannange? Mukama wange Kanuka Wagga ne muganda wange Katamba Bilal, ekintu ekisinga okutwala esente ennyingi mu gavumenti ya Uganda mu bajeti byakwerinda. Twakikkiriza obulimi bwonna ne busabwa bajeti ebyobulamu ne tugamba tunyweze ebyokwerinda. Ddala ddala abantu be mwatendeka babatendeka nti mwokasenge etomera geeti neyingira okuba Masasi. Singa Kabaka badde kabenje ng'oli motoka bw'agiwugudde agikyamiza mu kikomera ekyo, ate nomwanukuza Masasi. Sisomangako ku byakijasi naye nkimanyi nti waakiri osooka n'okuba mu bbanga. Bw'olaba ng'oli jjajja gy'oli n'okuba amagulu, naye kagole motoka okugikyamya mu kikomera omusirikale omutendeke n'amumamirira Masasi. Butendeke bwa nnabaki? Ensimbi ze tubawo okutendeka ab'amagye n'abeeroddiyu zikola mulimu ki? Owekitiibwa mukama wange w'eddiini, namaliriza ebigambo byange. Tusaba Mwami Bilal ne Kanuka Wagga nti ono yaba omuntu aba asembayo okuttibwa emmundu. Tulina byendowooza mwami wano akyogeddeko wano ntuddeyo ku nkola eri, naye ekyebuuzibwa omuganda aga nti ennyonyi ento yeyigiriza enkulu okubuuka. Namulaba from 2022 ndowooza yali yakamala okusoma oba muzeeyi ndi mutuufu, kubanga yajja ku internship okukuguka kwe tukola nga tumaze okusoma tufune okumanya okukola emirimu nga bwe tukola. Yali muvubuka nga mwesimbu nnyo ate nga mukozi nnyo. Ate kyemanyi wano wikwiza kubeerako ne banne be yali nabo nga Bakiza, Badumba Ssentamu, ba Innocent Musimzi, ba Juliet Nayiga, abantu mawulire babamanyi. Aye ne mu wiiki esooka yali ayagala awandiike stories, ate ng'akwesibako. Ngamba kwesibako kubanga editor obeera nga tolina kiseera sometimes ekya stories bwe zityo, naye ng'akwesibako ng'agamba naye lwaki story yange editor bw'akiteza nnyo, ng'agezako okutegeera lwaki buli kiseera. Ate bwe mpulira amawulire buli omu kyayogera nti era afudde ng'akyali ku ky'okunoonyereza lwaki kino kifuuse bwe kitya, ng'afaayo nnyo okulaba nti buli omu akulaakulana ate nga team player. Nakati desiki y'ebyobufuzi ku UBC efiiriddwa nnyo, abadde takolera sita yokka, kubanga mwe mubadde mumuwulira ku mpewo ne mulowooza nti akolera sita, naye abadde akolera UBC yonna ate n'eggwanga lyonna, ate n'abannaffe wulira kyeboogedde. N'olwekyo tujja kukola nnyo eddibu lyoweeri gambo omuddiina ebyatuusa sebo omuzindalo gw'oguyina.
abakungu ba gavumenti mwenna bali wano, bakungubazi bannange, omukyala wa Kagolo n'abaana bonna, ffe nga UBC tulina okunyolwa ennyo kuba Kagolo abadde mukwano gw'abangi, mukwano gwa buli omu, nga buli w'amagezi ng'ajja mu ofiisi yange nituwaya, era ogenda okwesingawo ekisanja ekyokubiri ekyowa president wa UJA, Uganda Journalist Association. Yajja n'angamba tulinako kuyege wano, tuteeka okusigaza obwa president kuba waliwo ettaka president lyawawa ssente ne bagula e Kampala, ng'ettaka eryo lyakuzimbamu ofiisi ya UJA, nga waliwo abaagala olitwala. Kagolo n'angamba tuyambe tulabe nga UBC yonna tuligestaringa, tube nga akalulu kano tukawuuta buva nwanyise bano abagala okutwala ettaka eryo, era yakikola. So abadde talwanirira kutewanyiza ettaka, limuwulira ku mawulire, limuwulira mu programu ye, abadde alina omutima gw'abantu, okulwanirira omuntu wa bulijjo owa wansi bwe bagezaako okulingirira. So nga sinagenda wala, njagala kusooka okuba butegeeza nti minisita waffe Honorable Judith Nabakoowa abadde n'omukolo naye ali mu kuwajja, era ansabye mbategeeze nti ali mu kuwajja. Twagala okwebaza gavumenti, President Yoweri Museveni ebyo babyogedde, General Liso amu kye mutamanyi nti amagezi gonna ag'okutandikawo Star FM yali General Liso, era General Liso ne ttiimu eyaliwo ne bakomu toki ne bagamba baani be tuleeta mu Star FM boogere ebyamazima ebigenda mu maaso, ate nga baleeta enjuyi zombi boogere ku mukutu ogwo, kuba emikutu emirala gyali gyekubira. So njagala kwebaza General Liso olw'okulengera ewala n'aleeta Robert Kagolo, ate ne Robert omulimu ogwo n'agukola bulungi nnyo. Tumanyi nti tusobola okwogera, tetusobola bimalayo, naye bannange nze mbakubiriza mwenna abaana mubalaye bato banaabawo batya. Abooluganda basinga okubeera wano nga tuli mu kuziika, olumala ne babulawo, temubulawo. Ffe nga UBC tujja kugezaako okukola kyonna ekisoboka kuba indeed alinayo obusente obwakasiimu obubeerawo, tujja making sure nti babufuna mu budde obutali wawala. Mu baana Witin akiikiridde baganda be bonna. Twagala okubeebaza mwenna tubeerawo n'obutatuvaamu, otulaga nti musobodde otubeerawo wadde daddi avuddewo. Twebaza buli muntu mu kiti kye be tutasobodde okumenya, be tumanyi be tutamanyi, tubeebaza okusobola okujja otubeerawo. Kuba daddi lwe bamukuba amasasi ne mutulaga nti temutuvuddeemu. Tetulina bingi byakwogera naye kyetuyinza okwogera kiri kimu nti tugenda kusuwa daddi waffe. Daddi yabadde omuntu akuze ekyejo mu buliire, yabadde omuntu nga ne bw'omukubira ssaawa mmeka tagenda kwekaanya, yabadde omuntu atagenda kufaayo oba ayina oba talina, nga ne bw'okuba kwerumya agenda kwerumya alabe nga batuusaako buli kyemuwulira kyemwagala. Tetulina bingi byakwogera naye Mukama Katonda amuwummuze emirembe. Omukwano gwa taata ajja kujja ayogere uyo nga bamuleeta. Omukwano gw'omwami guwedde, omukwano gw'omwami guwedde,
gye tuli taata katuyambeko ku nsonga eyo. Sebo tusoboka. Sebo omuteesiteesi bakungubazi bannange mwenna, sebo mukulu munnange wamu ne maama, nyimiridde wano nga taata wa muwala wange ono mukyala Kagolo okutuusa obubaka bwe, kubanga amaanyi tagalina agasobola okubagamba ebigambo byayagala okubagamba. Naye nga okusinga ennyo atumye kwebaza. Asooka okwebaza mukulu munnange taata amuzaalira omugenzi Kagolo kati agalamidde awo. Neyebaza maama olw'okulera n'okukuza Kagolo. Neyebaza abantu bonna abayise Kagolo mwayise mu mikono okufuuka ekyo kyali. Abantu abasinga tubeegomba olw'ezo embeera ze tubalabamu. Naye ye mukwende yawummula ow'essaza ly'Emityana, omwami Godfrey Mbalire, ate nga nze mutabani wange, oyo yakwata ku Kagolo okuva mu senior 1 paka senior 6 ng'ali mu mikono gye. Teeka okuba ng'alina ettofaali ddene nga bw'ali musajja wa Kabaka lyamuteekako. N'abalala bonna tubeebaza. Ssebo mutabani nkwebazizza nnyo. Baatandika essomero n'alikwasa mukyala we nga yaliddukanya. Naye era bw'abadde ava ewammwe n'adduka n'ajja. Mutunuulire abantu bano obuzibu bwe basigaddemu. Tusaba abo bonna ababadde bakolera ne Kagolo, abaana baabo bangi bato, temubasuulirira. Bano kya mukisa mubi oba mulungi nti Kagolo abadde n'abakyala basukka mu omu, naye ng'abasinga abamu bawala bange. N'omulala ali awo muwala w'Emityana, muliraanwa waffe. Abo bonna balina abaana bazzukulu baffe be tetulina ffe kyetugenda bakolera. Naye nsaba mikwano gya Kagolo n'ab'eŋŋanda za Kagolo, omukwano gwa Kagolo kwe mulaze nga tumuwerekera tegukoma lwaleero. Tubeegayiridde, tujja kusanyuka nnyo ng'omukwano gwa Kagolo mugulagiddemu abo abaana. Nga mulaba abaana ba Kagolo bali masomero basoma, nga mulaba abaana ba Kagolo tebali ku nguudo batunda bikajjo. Osobola omulaba n'ogamba nti ono mutani wa Kagolo, olina oyinza omunyiga n'omunyigawo. Ono muwala wa Kagolo n'ofuna ekimulabirira n'akikola. Tubeegayirira oluusi abantu abakola omukwano gw'essuusuuto bwe tuva wano ne bikoma wano. Taata tukusaasidde nnyo, naye nga Mukama bw'awa era yajjawo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ssebo ne bannyabo, abaana bange n'emikwano gyange, bakulu bannange mwenna balamusizza. Mu kibi kino kyenguddemu okumukumu, era nze ndowooza nti balina omukisa muke. Naye Katonda bwe yampa abaana bange sijja kunenya Katonda, kuba Katonda yawa ate yajjawo. N'olwekyo nze abaana abo saabagula, Katonda yabampa. Ate era baba batutte era nja okusigala nga mwebaza. Bannange, omwana wange Robert Kagolo yayeebasaawo kaakati omugenzi, ye mwana wange we mbadde njagalira ddala nnyo mutima gwange. Era omwana oyo abadde akoze ekyejo n'ampa ne holidays naye nga jangu omulimu wiiki namba mutuddawo nga mukamwana bakamwana bafumba nga ngenda wali mu nnyumba buyabuya nga ntuulaawo ng'ennyama baleeta, nga bbiya baleeta, nga sukaali imwa, ng'amata baleeta, nga simali kyayifako Kagolo wange.
era kuve taata onooli ati njakulya ki nga bakireeterawo taata kiki kyobatakinga buli bannange munsaasire era bannange twegatte omusabire Kagolo omwoyo gwe Katonda agulamuze kisa mwebale nnyo mwebalire ddala yanzirako Sam yali mukulu wange nga Kaga yamuddako ate nange ne muddako Sam nanfaako mba naakamala okusiiga Sam tuddayo e Kampala ate ne Kagolo naye nanfaako era nga ndaba abantu bombi mu nfa yaabwe nagiraba bulungi kati nafuna obukosefu ndowooza ku mutwe kusinza ku kyantuukako siwulira bulungi sirya seeyagala ndi mu mbeera sinnungi ku byantuuka naye okusookera ddala neebaza gavumenti yakoze ku nteekateeka yonna ey'okukola muganda wange Robert Kagolo bwe nabakubira essimu nti yafudde bwe nakubira sensi wali mugamba Kagolo afudde twagenda tunyumya nga tuva wano tutuuka ewaka nga yavuga emmotoka tudde maaso ndiza omwana wa Sam omuto era wano ayinza kuba waali aliwo omwana we naakana kinayindiza akato mu maaso kamusiitwa tugenda tunyumya emmotoka lwatuuka webugembegembe emmotoka avanga bigange ejja edduka nnyo tugamba emmotoka yedduka eyagala ki Kagolo nayongeza speed nayo neyongeza nayo neyongeza Kagolo nayongeza tiyaddamu kukola kukendeeza nasanga ampusi bwabuuka ampusi paka bwe yatuuka ku geeti n'awota bwe sinayingira biro kuyingira n'avaamu abanyonyola abasirikale kyekituuseewo nawulya sasi nga livuga mu sekendi sasi nelivugirawo sasi bwe lyavuga naye omuzigo olugi nebagamba naawe wansi nengwa wansi naye mune mutani wa Ernest naye mune mutani wa Sam Elvis naye mune mwala wa Sam Liz fena batuteeka wansi awo twebaka wansi fena ku ttaka mitwe wansi kati mutani wa Ernest nagamba dadi bamukubye essasi nemugamba bamukubye essasi aluwa nze simulaba sikizwa kujjawo mutwe ku ttaka nemugamba aluwa kugamba ko nti aluwa nti agudde wali nebagamba muleke tuyambe oli agudde tumutwale mu ddwaliro nebagamba omuyita otya nebagamba muto wange muganda wange nebagamba situka omulala nengenda Kagolo ng'agudde wansi bwati nemukyusa nga mufu sasi nali mukulira mu kifo nawulira bubi nnyo era nkyawulira bubi mukadde wange mukiti mwoli kuba UPDF n'emikwano gya Kagolo n'omukwano gumbaddewo mu relationship eyo twagala sebo General ebigambo abakulu bawulidde abasoose okwogera ne famire yo bonna obuwulidde nemwe bali kujja kubanga si byangu ddala nakamumaka si byangu nakamu myaka ettondo si bujeno namuzinda bujeno yaguyina saagala kulira ayogera yenna Sebu kitaffe mu Katonda namwandu taata w'omugenzi abakulembeze mwenna abavudde e Kampala ng'ogasseeko mikwano gyonna egya mugenzi Kagolo. Amanya nze Major General Kawaga Samuel nga ndi komanda mu UPDF okumala ebbanga ddene. Ngenda ndi wano mu biti bingiko nkiikiridde omuduumizi w'amagye ate nange nenneekiikirira. Okusookera ddala njagala njogere Kagolo ono nga abadde mukwano gwe naye ssebo ojja kunzikiriza waliwo obubaka obulala bwenzize nabwo bwe tuzze nabwo obw'omwogezi w'amagye waliwo ne Major General Kandiho abeera mu kitundu kino badde nsaba omwogezi ono w'ekibinja ekisooka awoye mangu then yoke ngende mu maaso n'obwangu.
Sebo tutumie West PD kalitu. Abakungubazi mwenna abazze olwaleero okwerekera mubiri gwa Robert Kagolo, okusingira ddala taata w'omugenzi maama w'omugenzi. Ebiseera ebisinga twako ekizibu tugamba tuwulira ky'owulira tukitegeera, naye mmanyi abali wano tetusobola kutegeera taata ne maama kye bayitamu. Abaana babiri mu ssabbiiti emu n'obutawera kinene, era tubasabire nnyo. Nga sinaba ekyabubaka bwa mukama wange Brigadier General Flavia Byekwaso, mukkirize nange mbeeko byenyogera katono nnyo ku mugenzi. Ekimanyi bulungi kyabadde mukozi wa gavumenti yawamu omulimu, era abadde atambulira wamu n'ebitongole bya gavumenti byonna. Obuzibu bwagwawo ku muganda we Sam Sitwanze bwe nali simanyi, nze omu ku be yakubira batubadde tuwuliziganya, tuwuliziganya nnyo ku ssimu naye nga tutera kulabagana kuba abeera bize naffe tubeera bize, naye nga ku masimu twogeraganya. N'aŋŋamba nti Afande Katamba, waliwo obuzibu, muganda wange yabuze, naye ekitegeeza n'abakubya ŋŋamba ebirala bingi. N'aŋŋamba ntandikirewa, n'ŋŋamba ngalo nnyambe, ngalo nnyambe, ngamba sinakuyamba, genda ku poliisi oripootinge, nja kuwulira ekiddako, ripootinga omusango. N'agenda, yamala okuripootinga omusango n'antegeeza nti maliriza ŋŋendewa, nzigye Kakiri, n'amugamba tojja Kakiri, genda ku CPS mu Flying Squad tujja okutandikira kuba byakunoonya muntu yabuze. Kyaddamu okunkubira okumala akaseera, yaddamu okunkubira ngamba nti ya Flying Squad ab'e Wakiso tumulabye naye ali mu mbeera mbi, bamusibye enjegere naye simanyi, naye nga musooke ku ddwaliro kati. Yaddamu okunkubira nga ngamba nti muganda waafudde. N'abakubya ŋŋambi nga kakati ebyo tusooke tubireke, tusooke tugende ku ky'omugenzi kimalirize, oba oli awo nga tujja kubyongerako nga tumaze okuziika. Yatuuka okuziika n'aŋŋamba Afande neetaaga obuyambi, tugenda kuziika. Ebiseera ebisinga wabaawo abantu baffe tukolagana nabo, kubira mukama wange alooza batunaafuna mafuta awo, tubona obuyambi otusobola. Mukama wange abadde bize nnyo okuva twatandika ebyokulonda bino, ng'ali bize nnyo, naffe abamuli okumpi nga tumulaba, era saasobola kumufuna. Najja okuziika Robert, ekyazzeeko okunkubira essimu mukozi munne Gaawa, aŋŋamba nti Robert Afande afudde. Namugamba kikyoyogerako nti Robert afudde, bamukubye amasasi esibitiga. Neŋŋamba kinasoose okulowooza nti oba bali banne ababadde bagoberera bye babadde bamugoberera, kikyazze mu birowoozo byange n'ambuulira ti Bugembege. Neŋŋamba naye nga tabeera Bugembegembe. Ebyo nabitegedde luvannyuma nti abadde agenze wa muganda we. Kitalo nnyo ekya Robert Kagolo, kya mukisa mulungi kibyazze wano, abadde ayogera bulungi ku Robert, kizaamu amaanyi. Mu nzikiriza ey'Obuyisiraamu gyensinga okutegeera, wadde nga n'endala nzitegeera bulungi nnyo, batugamba nti omuntu bw'afa wabaawo bamalayika batwala obubaka obuva awo ku bakungubazi bye mumwogerako omugenzi, malayika zigamba nti kikakase kikakase kikakase. Obubaka obwo bavuddemu enna aboogezi. Pulezidenti Robert abadde muntu mulungi, era nsaba ebwogeddeko bikakagomba singa omwogezi w'amagye gaba bwe buti Brigadier General Flavia Byekwaso
UPDF Mbuya ennaku z'omwezi nga lumu May 2021. Ensonga obubaka obukubagiza. Nafunye amawulire ag'ennaku ag'okufa kwa Munagoma munnange era munnamawulire omututumufu omwami Robert Kagolo. Kyannaku nti Kagolo yatuvudde ku maaso amangu ago. Nsaasira nnyo abazadde olw'okuviibwako abaana baabwe babiri mu bbanga ya lunaku. Kyannaku kyantiisa nnyo. Nsaasira ab'eŋŋanda ze naddala omukyala, abaana, ab'eŋŋanda, bannagomba, bannamawulire ne bannayuganda bonna okutwalira wamu olw'okufiirwa omuntu w'omugaso bw'atyo. Kagolo abadde muntu mulamu era ng'akola emirimu gye mu bwesimbu. Abakoze ekikola ekyo bajja kukolebwako ng'amateeka bwe galagira kuba bamaze dda okukwatibwa. Tusaba Mukama Katonda omwoyo gw'omugenzi agulamuze kisa n'assaako omukono. Akubagizza n'amabugo emitwalo 30 yenga Flavia Byekwaso ne mukama waffe omulala Meja General Abel Kandiho akulira ekitongole kya CMI UPDF naye n'aleeta amabugo ya mitwalo 50 awamu n'ekise amabugo ga mitwalo 80. Flavia Byekwaso Brigadier General omuwogizi w'eminisitule y'ebyokwerinda ne UPDF. Mpozi afaanye ng'omwogezi w'amagye w'ekitundu kino era ekikolano kyabadde nzikiriza bategeeze bannange nti abasirikale bano bwe tuba tubawa ebiragiro teri gwe tukeera kumanya tugamba nti genda okube gundi, genda okube gundi. Naye bw'obeera n'abantu abangi mitwalo na mitwalo nga bali mu bantu balinda bakuuma abantu olumu bakola ensobi. Naye ensobi bannange si za kitongole nti tuteekateeka ne tuteekateeka nti omuntu wanaaba ayingira bw'ati okole bw'oti. Baliwo kubakuuma, baliwo kubakuuma. Tuvulaba nti baba bakoze ensobi tubakwata mangu ebiseera ebisinga tulaba nga amateeka gabakolako. Tuli ffenna Kagolo abadde muntu waffe. Kagolo abadde muntu waffe era jasigala nga waffe ne famire yaffe. So tusobola kukola kintu ekyo mu bugenderevu George Kagolo. Sebo taata wa Musindo ne Kagolo tukusaasira nnyo. Iriza Nyabo Honorable Minister Judith Nabakooba akiikiridde gavumenti tuyaze ate okwetaba ku mukolo guno. Nyabo saba obwombeefu bw'ekitalo okkirize entebe yiri gye bakuwadde otuule n'oluvannyuma ate tuwulire obubaka bwa General Kawagga. Era nsaba Nyabo Minister otuule. Honorable Minister w'ebyamawulire wotookedde wano nga ngenda kudilivalinga obubaka obuvudde ewa CDF naye nga sinagenda kuwa CDF kanjagala njogere Kagolo nga abadde amumanyi. Kagolo ono nasooka kumuwulira ng'akola n'omugenzi Mulindwa nga nyumirwa nnyo puroguramu zaabwe. Naye Kagolo ne Mulindwa baalina ekitone ekirala. Newankubadde baali bannamawulire mukulidde muboogerako nti bannamawulire n'ate baalina obuntu mu bo bennyini. Lumu waliwo abantu balina omusango gwe banteekako tininde ettaka lye nali simanyiiko ati babitwalira Kagolo ne Mulindwa ono babiteeke ku mpewo. Ne bagamba nti tusobola biteeka ku mpewo nga tumaze kulaba ani Kawagga. Baanoonya essimu yange ne bankubira ne baŋŋamba tulina puroguramu gye twagala okulaninga ku leediyo naye tubadde tusaba nga tunagiraniza twogereko nabo. Nga banoonya nengenda nentuula nabo lwekusooka okulaba Kagolo oyo. Naye okugenda okukakkana nga bategedde nti musajja wattu naye sina kyemmanyi
era puroguramu eyo twagizanya. So okuva olwo nentandika okukolagana n'omugenzi ono Kagolo ng'akyali ku supa, era bwe yavaayo n'agenda ku sita abadde ampita nenkola naye puroguramu ng'era aneetaaga nnyo. So tufiiriddwa nnyo omuntu atali munnamawulire yekka, kubanga buli omu abadde ajja okgenda abadde asobola okuzanya obulungi, munnabyabufuzi omulungi, amanyi ebya security, ate agoba ensonga nga takyamuukiridde. So tufiiriddwa nnyo Kagolo ono. Kagolo nange yankubirako ng'amaze okufiirwa muganda we James, nagamba afende Saamu, nagamba afende funye obuzibu, waliwo muganda wange bamuyita Saamu Musiitwa, bamubudakirinze ne bamutwala, era nagamba akubiddeko Katamba, nemugamba Katamba gambye atya, nagamba Katamba kyamugambye, nemugamba goberera ekyo, naye ngenda okukuba ku poliisi ngambe Kafeero akuwe aba RRU basobole okugoberera ekintu ekyo, tumusobole okufuna omuntu oli onkubuga ebikyali. Amawulire ge nasembayo okufuna eri okuva ewa Katamba nti ate muganda we baali bamaze omumusanga naye ng'ali mu mbeera mbi, ate oluvannyuma nempulira amawulire nti yali amaze okufa. Saddeyo okuwuliza Kagolo. Kagolo olunaku lwabadde lwa jjo nga bukya, waliwo mukwano gwange Semwanga Badiru n'asindikira ka message nti Robert Kagolo omuntu omubi amusi. Nabo omuntu omubi asibagwo muntu ki? Kati oluvannyuma ne komanda wange akomandinga LDU nankubira nagamba afende omwana akoze ekizibu. Nimbuuza kizibu ki? Nagamba basse munnamawulire. Era namugamba dduka mangu nnyo ogenda otuuke ku ground olabe ekibaddeyo. So kyebampadde babyogeddeko wano, yazze ku geeti yagikonyeeko olw'okuba babadde bamugoba ng'atidde, naye abasirikale ababadde munda kyebakoze kive kyabadde tekisaana. Kyokka ekyennaku ennyingi ennyo, Kagolo ono ye yagenda okuleeta abasirikale ate abaamukubye. Kagolo nga bagenda okuziika yagenda ewa OC wa poliisi, namugamba tugenda okuziika, tugenda kuggwawo waka, naye mbadde nsaba ompeeyo abasirikale bagende bakuume ki awaka nga tugenza okuziika. So owa poliisi essaawa etayinaawo bantu n'akubira komanda w'LDU era ne bamuwa abasirikale babiri n'abasitula n'abatwala n'abateeka ewa muganda we okukuumawo, newankubadde babakyusa ate ne bateekawo abalala oluvannyuma. So kubanga bali bandibadde bamutegedde naye bateekawo oluvannyuma abalala, ensobi eyo eyinza okuba weyavudde, naye kyansobi nnyo kubanga omuntu azze okumukwata n'okumuteekako empingu mpaka banoonyeze kye baagala. So abasirikale abo bakwatibbwa era bali mu kkomera bagenda kuvunaanwa. Eky'okusa omulungi mu UPDF tetubikka ku muntu yenna akoze ensobi. Teri muntu n'omu ali waggulu w'amateeka. Era ndowooza mulaba oluusi abassa abantu tubasiba emyaka 15 n'emirala. So abassa Kagolo tugenda bavunaana mu kooti yaffe, era ejja kuba open. Bannamawulire mujja kuba nga muwuliriza ekigenda mu maaso. Kati ku ludda olulala, nzize oluvannyuma lwa Kagolo okufa, amawulire gatambudde ne gatuuka ku mukama wange CDF yampise okumubuulira ki ekyabaddewo, ne munnyonnyola ekyagenze mu maaso, era ne musaba nti nja kujja negatte mu kuziika kuno. Era yantumye nzije mukiikirire, nampa n'amabugo genzize nago aga siringi emitwalo obukadde 10 nabo bukuyambe mu kuziika ono. Naye abasse Kagolo tugenda bavunaanwa. Gavumenti, Kagolo abadde mukozi wa gavumenti ngaffe abalala. Gavumenti efiiriddwa
Kagoro babadde akolagana nabo wadde mu Ministry ya Defense bangi nnyo. Kagoro abadde mukwano gwa Jeno Katumba. Kagoro abadde mukwano gwa Jeno Tumwine. Kagoro abadde mwana wa Jeno Narwoyiso. Tewali yandivuddeyo eri nti agendadde Kagoro. So Katonda watubya kirese naye mutusaasire kwetonda kw'ebyonna byonna ebyabaddewo naye abakikoze tugenda bavunaana neyanziza Minisita Nyabo Judith Nabakooba mukitima mamujjidde sabukkirize ujje oyogereko eri abakungubazi bano. Tubaza Katonda kutuusiza n'emirembe obwedda abategeeza nti oli mukulu otuuka era Mukama akusobozesa n'otuuka. Saba Minisita tuliziganye bulungi ayogereko gye tuli. Mukama mulungi ekiseera kyonna omukama mulungi era ze embeera ze waawo bannange ekitalo ekya mukwano gwaffe Kagolo bassebo ne bannyabo bakungubazi bannange mukkirize tuuka okusaasira kwange eri ab'enju y'omugenzi. Kagolo abadde mukwano gwange gwe mmanyi okumala ebbanga eddene ng'ate era n'emirimu gye ngimanyi era ngisapootinga okuviira ddala emabega mu buweereza bwange paka wano wendi. Kagolo si mumwe kamufiiriddwa naye naffe tufiiriddwa. Kagolo abadde akwata ku nsonga z'omuntu wa bulijjo. Ensonga z'omuntu wa bulijjo alina puroguramu n'ayogera ku bibanja n'ayogera ku bantu gwe banyigiriza n'ayogera ku buli kintu era nga buli kaseera ankubira nambuza honorable ofuna ddi obudde ojje twogere ku nsonga eziruma abantu ate nga ye muntu gwolaba anoonyereza n'atuuka mu puroguramu buli diteeri yonna ng'agirina. Enkola etakyaliwo ennaku zino bangi oluusi tugenda mu puroguramu naye nga ebintu tetubitegese bulungi. Abadde muntu mutegesi naye ekiseera kyamaze naffe kitono ddala. Tusabe busabi Kagolo ne bwe twogera biki bassebo ne bannyabo kyeyeetaaga yesaala ne bwe twogera tutya ne bwe tukola yesaala era nja kubasaba abali wano Kagolo nga bw'abadde omulwanyirizi w'eddembe omulwanyirizi w'omuntu wa bulijjo abasobola okumuwa essaala mu ddiini zaffe ez'enjawulo kye tuba tukola kubanga yagenze mu budde obuzibu nti teyeetegese byabadde byamangu nga bayibuli bwetugamba nti sitaani yajja kubba kutta na kuzikiriza bw'atyo bwe yagenze mu budde nga teyeetegese. Kati bwe tuba nga tukyaliwo tetulina okukola kusaba olulwalulwanyi naaba nga alumaliriza naye fe abasigaddeyo twebuuza olwaffe lugenda kutambula lutya oba lugenda kutunula lutya. Atusooseeyo busoosi ffenna lyekkubo naye atulese atya? Ntegeddeko nti alese famire ento ddala abaana abato naye njagala okubakakasa nti olunaku lwajjo nayogeddeko ne pulezidenti ng'era mbuuza ku by'okufa kw'omugenzi era ne musaba essaawa yonna okulaba nga abakubira oba nga mbatwala abasinkane tulabe ngeri ki famire gyeyinza okutandika okuyimirirawo n'okulaba nga abaana bano abasigaddewo oba oliawo batuusa ekifaananyi kya Kagolo n'ebiruubirirwa byabadde aluubirira ng'omuntu. Bannamawulire mbasaasira, bannagomba mbasaasira ne bannayuganda mbasaasira. Sirina bingi byakwogera kubanga nze byampeddeko ge mazima naye nga twesabire ab'ebyokwerinda kye tujja okubasaba alipoota kuvaayo n'okulaba nga ebyakoleddwa bivaayo tetujja okubasaba. Ate mbasaba musabire abaana ne famire kubanga ekiseera kye balimu si kyangu naye ate balina kugumira ku mmwe. Bwe mutabagumye ne mutabateeka mu ssaala mujja kwesanga oba oliawo ne kye tulina okukola okulaba nga abaana bano bakula babeerawo nga nakyo tekitambudde bulungi. N'olwekyo bassebo ne bannyabo Mukama Katonda abakuume
mwewale kujja kwerekera mugenzi ate era tubasuubiza nti tujja kutambulira wamu nammwe. State House yakoze ku nteekateeka y'okwerekera mukwano gwaffe, byonna byonna ebyolumbe yabikozeeko, naye ate kati ekikulu kye tulina okugoba ye miitingi yaffe okulaba ng'omukulembeze asisinkana famire eno n'okubeerako obubaka obw'enjawulo bw'abawa. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo, Mukama Katonda abakuume.